Afande Bisoke ngagamba nti babbye laptop ne babba amafuta nga bagabbawa mu motoka eyani ya police babadde bagirekedda era basindikiddwa Luziro na kule babatutte mu kooti kati soka webuuze emotoka ya police yabadde erekeddwawo Luziro babadde etambula police eriwo okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe kati ate eremeddwa okukuuma ebyayo kati egenda tukuuma etya police akoze eriwo tukuuma ffe bannayuganda n'ebintu byaffe kati eremeddwa okukuuma ebintu byayo yo nga yo enaala kukuuma biti ebyaffe bubatuukira okubba mmoroka ya polisi bakubbamu erapuki oba okyasobola security oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta Lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gwabadde atandika library naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okubanga tutendeka ne kamera tetusosola mu myaka mukulu oba muto muwala oba mulenzi jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 753 Lubaluseewa TV mazima ku mazima kubuuzaako eyo yonna gy'osinziira n'obanga ate goberera Lubaluseewa TV nate nkomyewo tusobole okuba ate nga twogera ebigambo nze ajesamwe programu nsonga ku nsonga nate tukomyewo bwe nti bwe nakanakanye olunaku olwaleero Liverpool ffe tuliko ensi yonna etwogerera naye abasiba beeti madde mbasiba Liverpool mugireke ttiimu ku lw'omukaaga Sande gitandika leero Friday emipiira giringa 13 lwaki owesiba ku Liverpool giwa omupiira tuleke mudde ku Arsenal nage badde ku Arsenal musobole okubanga ate mukola ki mufuna kusente kasoka muba ababuuzeeko ngenda kudda n'ensonga ya Liverpool eyo abatulaba n'abatuuliza mwasiibye mutya mwasuze mutya erinnya n'eddoboozi Sendija Anodi kansala Mabanda addako nga bulijjo nkomyewo tubasiima nnyo okubanga mutulaba n'otufolowinga kale ku nsonga ya Liverpool Liverpool batukuba emipiira naye abantu bayomba ate kati ate abatawagira Liverpool bagamba mugoba omutendesi ffe tunaagala mugoba Ancelotti abeerewo anti omupiira yafuuka business kampuni za beti zezessa mu mupiira ssente naye kyamazima sikaaki naye batugunze babakubye tukiwuliddemu buli tiimu eba n'akaseera kaabwe nakulabye ku social media ng'otambula mwine mwabadde ku security meeting nosooka n'oyisaamu abakulu eggaali sabayisizaamu wakoze noga nti munna NRM bw'oba omukwata bulungi naffe abanupu tukwate bulungi kuba ffenna tuli bannayuganda ffenna tuli bannayuganda ate tetulina nsi gye tugenda funa ndala kituufu era n'omusolo tuwa gwe gumu ogusasula abakuuma ddembe abo bennyini abatukwata kati nabadde ennyongero bajjukiza nti bannaye ffe bakama bammwe ate ffenna tuli bannayuganda abaagala ensi yaffe Uganda kituufu kati engeri gye babayisaamu bali naffe batuyise bwe batyo kuba okulonda be bakussaawo tugende mu kulonda ate senga baali tebatwagala tubeemu fe ababavuganya tebaali kutaddewo ngenda kutandikira nyina ekintu ekinnuma era omulango guno ngenda kukubira President Museveni saako ne RDC w'Enansana wamu ne RDC w'Enansana ye Lwanga oyo assistant RDC wa Kisobyo nonna yatwala wonna ye madamu Mbabazi ffe nga abamawulire baggombe twagala kwekubira mulanga naawe oli onalebo baga ekintu tukinoonyerezeeko batugenda kukissa mu mawulire baatuliisa ssente ze tutaalya mu byamyogo bamyoga ne batugamba baatuwa miliyoni ameka 3 baga kintu tukinoonyerezeeko kuba RDC kimukakatako kunoonyeza ku ssente za gavumenti wa wezikola ki abantu baafuna ssente mu ggombola y'eggombe miliyoni 8 meka bantu bangi baatekawo nnyo emigundi egyo bagiyita batya groups simanyi bano bakadde simanyi bano baki bibiina naye ssente bazifaanire tebazizanga kimanyi emyoga gyali gyakuzza oba ne PDM bwetu bweri ojja kukitangaaza ku bantu naye ffe baatulisanga abamawulire b'eggombe naye ffe kitutamanyi miliyoni ziri ameka 3 era bangambye RDC yabaddeko deputy RDC
wekitibwa Lwanga yabaddeko egomba awo ng'akunya ku ssente z'aba media baani abazirya ffe twazirya yatugenda kigoberera tubise ne mawulire eyazirya alina zizza ba RDC mwenna ensonga tugenda gibeerako nnyo nga tuli bakambwe nnyo temujja tulisa ssente za gavumenti nga tuzikombangako ali mutuufu ekisooka bwe twagenze nyina muganda wange omba mwita Kagere yagenzeeko enansana n'abuuza ku bano ba CDO ne bamugamba nti ate abazirya si ba mawulire mmwe nti baani nti abamawulire b'ebyalo okitegedde bulungi nti ow'emawulire ekyalo ne tubagamba twagala tumanye munnamawulire ekyoweekyalo yakoze eki nebatugamba ate tujja bbawa namba zammwe kyokka nze nagenzeeko ewaffe mu kito nga bagamba owamawulire waffe tazimanyi nako so twagala twabe obukumpanyi obuliwo mu ggwanga Uganda nti abantu honorable abantu mu PDM abantu tebafunye ssente bangambye obuwumbi bulinga mu 10 bwe bakawa Gombe nga Gombe oba ofuna bulungi ng'ogasa emyoga ne Paris Development Board naye abaziridde ate be bali mu kintu bo bateekawo obukukulu bwabwe nga bagenda beerira ssente kati balabanga abamawulire waffe twagenda ekyamazima ffe ekyatulemeza n'okwewandiisa twakola empapula zaffe pepa wakayina tumuyina naye obuzibu otuuka wa CDO ng'agamba ayagala emitwalo 2 okukusayiningirako stamp ffe abamawulire tugenda zijja nga tukolera omutwalo gumu kati ezo byonna bali mu kwetolooza ekituufu kyo bakimanyi wano akwasaganya ssente ze parish model wano za PDM wano ewaffe omumanyi olina kulaba chairman Jebbi yew'omuluka kuba zijja kumuluka kati bw'olaba chairman Jebbi asobola okubuulira groups zonna ezeewandiisizza mu PDM n'akunyonya n'alaba ey'abamawulire yeeriwa naye tugenda mu kati bw'omubuuza n'akulaga ey'abamawulire yajja akulage n'ekyemaani babwe gwe baakwasa okitegeera ssente ezo then ez'emyoga zaali tezinaba kujjamu bano bamiruka zaali zirina we ziri ate ze zasooka ofuluma nga PDM tannajja zaalina nnyingi abantu baali akasente ez'emyoga zaali nnyingi bona bakaba batakisi wano mu Gombe nga baafuna ne takisi yawe eriko emyoga bana ate yafudde nayo yafa tebasobola gikozesa lwa nsonga ebintu babikwasa abantu abatali batuufu kati nga gwe bakugambye ssente baziwa bannamawulire ab'okubyalo bwebanga media association group eyamu Gombe eno etudde ab'omu byalo be balina ossembayo bannamawulire b'okubyalo kituufu kuba bba amawulire bagasakira kyalo okitegedde bw'osakira division namba ontegeera kati ow'okukyalo akusooka atya bakubuzaabuza ssente ezo ssente zaffe era za muli wa musolo mu kyo ky'okudiizi zaffe abalina ozifunamu abazibawa babaako obubiina bwabwe baziwa kati waliwo eyawandiisa ekibiina ky'abamawulire ye nga yemu abo bennyini n'abayitira eri ne bafuna bwe bafuna najja n'alaga abakulu nti abamawulire bafunye mu Gombe era bwe munaagenda okigoberera ennyo abazifuna ssente bajja bba bantu b'abanene awo wennyini kati era mwe mulina okulemerako nnyo n'okukozesa obwongo obwa waggulu ennyo okusobola ozifuna oba si ekyo muyinza obba mwaggwayo ekisinga okunnuma tekyandibadde kyazifuna naye kinnuma kwosa linnya lyaffe nga buli woyita bagana nammwe bawawa ssente bwe batyo bwe bakola kati twagala ba RDC baveeyo bajje ensonga eno bagikubaleko bukannabwala twabe baani abaferera mu bitongole bya gavumenti bino nga bafuna ssente nza okwanguyiza nga tunagenda kulaba RDC sooka olabe chairman Werosittu ate emyoga ate gyali teginakujja nanti era asobola okuyambako asobola okubaako wakusindika awali kwanguyidde oba ye asobola okukuba essimu waffe tugenda kirondera ne mawulire kituuke abo basidi oba yaayi era kyova olaba akugamba nti mpa ssente bwe kaba kakadde mpaaka 2 nkuwa 8 wabula bw'onaaba ng'olabye RDC oba ng'oyise mu chairman Werosittu omwami Jebbi n'akubira essimu ng'akubira RDC engeri gy'agenda ogikwata RDC nga chairman ono yakubye si wagenda okukwata eyiyo asobola okukuyambako awo bagamba ne PDM nti abantu tebafuna kakadde kennyini bana babigobako mbu ate bagatuweeyo 10 tuweeyo 2 mulimu abayaaye naye wano ewaffe simanyi mulimu abagamba baafuna kakadde akawera bakusinziira okusinziira ku ndabikayo n'entegeera ne babala ate nga President Museveni sente yaziwaayo kuba wejjere kalwaki atonda bintu lwaya kuba already ndi muwejjere ate kati bano abawano baba bawejjere omuwejjere omumanyi ye muntu atalina busobozi nga yeetaaga obuyambi ate weegendeze bonna bafunye PDM tekuli yeetaaga buyambi bali bulungi be balina okugaba kuba te bo basaamu emphasis nnene nnyo yafa abantu bekusiza bannange yo yafa institution zonna zaafa abantu bekusiza abantu bali ubi naye ate abalina be bafuna ayina yayongerwako
Okawuka tuvuddewo. Ekiri e Tanzania kitokota. Tebalonze na kulonda. Nakulo bade balina okulonda lwe batandikiddeko okwekalakaasa. Kino kituwo kya kuyiga ki onale? Kiina kuwa kya kuyiga bakulembeze baffe bonna. Abaliko abaddako n'abeegwanyiza. Nti obukulembeze tebwetaaga kwemalirira. Obukulembeze olina kukulembera abantu. Ate abantu abo be bakussaawo mu kifo ky'olimu bakulembera. Kati omukyalo oyo teyalondebwa luli. Kituufu. Yajja buzi according to constitution yaabwe we yali eragira. Essaawa bw'oba oli mulungi yali badda ebyakoze byeyogerera. Naye bannange obanga tebakulondanga jase bakuwa kifo. Kitukwengera namwe tugaa nti n'omukulu oli yavaawo envaawo ye nga yeekengera. Kati baatandise ddo girowoozaako nti ayinza obbono yayagala kujjawo oli ye yeddize. Gwe n'okwata abakuvuganya n'obateeka mu komera ku ballot paper obeeko weka. Kati yeba demokrasia. Ate diplomatic ayitamanyi kuzannya. Sikati yesimanyi Godfather yo mbyobufuzi senga ate president Museveni nga Godfather yali badde amuyigiriza. Tebazanya we batyo byabufuzi. At least ozimba we opposition ye nga bona bane bampuuga baawo mu opposition nga bakubira endulu. N'obuzabuza abantu nti ye yakola yakigatta bulungi yagatta bubi. Bwe kuba kusoma dictatorship yagisoma bubi eyo. Bange nti yayinza okukola likodi mu nsi yonna ye mukyala yakasooka okuba dictator. Likodi yagitaddewo. Ye mukyala asoose okugenda ku ballot paper ng'aliko yekka. Ate nga musiraamu. Ate musiraamu. Banna yekka nga talina gw'ayagala kujja kumuvuganya. Yakoze gaanita amonge ne Nabbanja. Bayagalako bokka. Bw'akoze ebirungi tosobola kutya kukuvuganya. Kituufu. Gulawundi ye bayeeyogerera. Kuba omusajja omugenzi Magufuli bye yali akoze. Tanzania yali yeegombesa. Bamuyita Magufuli papa. Bamuyimbako. Omusajja w'amaanyi ate nga teyafuga myaka 10. Nti yafuga myaka 10. Ekisanja kye ky'emyaka 5 gakyaggwako. Mwe baamuttira. Naye ku bye yaleka ligasi gye yakola teyasobola mwogerako kibi. Kituufu. Naye ono omukyalo. Bangamba Magufuli yagendanga mu kitundu n'asanga amasazi tegaliyo naye ng'ate mu budget gayita. Awo wennyini wayimire n'akubirawo ministry ebikolako. Yatambuliranga mu public buses. Basi ez'olukale nga bw'olaba gwaga nti egenda ggulu nga mwagenda nga n'agenda eggulu. Kati oyo aba wanjawulo. Talina kyeyeekengera kuba baakulembera abafuze bulungi. Naye gwe n'osiba ekkubo gwe okusiba ekkubo okubanga oli bwayise saazi nga batusibye. Nino wa NRM yange mbwe kiba kikola mu mawanga gonna. Ewa. Kale kangubuuze. Kye kikuzibye ekkubo omwagala w'abantu baleme kulabako. Mulimu ebintu bakubuuza nga naawe birabako. Omwagala w'abantu. Kye kikusibisa ekkubo ng'otannatuuka na. Tebale ensi ekuyayanira ekwagala. Teriiyo mukulembeze oba teriiyo muntu w'amaanyi ng'alina authority ne power ateegomba abantu muwubirako nga bayayaana. Ekirooto kya buli muntu. Gw'ate abakuyayaanira n'obasibira bbali. Bwe ziba zijja esese muto bazisibira. Gamba oba abantu baakulonda nga bakwagala. Kiki ekibasibisa ebbali? Ani asobola okukuba ejjinja gw'ayagalwa? Ani asobola okukuba ejjinja? Kale nsogala nga nze ntambula mpita ku mabanda. Ngenda mu bitundu by'oku mabanda nga ntambula ne security. Awo oba oyagalwa. Eba yaki nze ow'abantu. Kati ebyo bwe tukulimba. Era kino kira kye nalabye e Tanzania. Simanyi oba abayimbi baano kati nga bw'olaba Kenzo, bw'olaba Bebe Cool bayinza okiyigirako. Diamond Platinum muyimbi w'amaanyi Tanzania. Yavuddeyo ku mikutu kye n'agamba nti banenze mpagiraani. Omukyala. Ndoza mu ssaawa nga 2 abantu badde bamaze okutuuka ewali Wasafi. Nga bagenda kugyonoona boonoonya amaka ge baganoonyezza magye ge gagenzeewo okutakkiriza. Kiki ekiyinza okulaga mu ggwanga nga Uganda ku bitulabako? Nti teri ali seefu mu nsi. Essaawa yonna oyinza obba ng'olaba oli seefu nnyo ng'olinga Eddie Kenzo gy'otuba ne Museveni ne mwogera. Ne mu dakiika 3 osobola okuba nga ate ffe tukulina. Abasemberayo ddala wansi nga weegayya tukusonyiwe. Kati Diamond yabadde ayokyezza. Bwe yatuuse n'alabamu ku nsi erimu democracy n'alabamu Kamayo byakoze ne post yazijjeyo. Zonna yamaze n'agenda n'azijjayo. Kuba yakitegedde nti ensi ekulemberwa bantu si muntu. Omuntu yalina abantu balina okuwa amaanyi okubaliidinga. Kati ekyo bakenzo balina okiyigirako nti essaawa yonna
ebintu byekyuka ne byetolola bwe biti ne byevuunika gwe abadde waggulu nga gwoli wansi otugambe ki ku statement zo z'okola wakati Kedi Kenza ali myaka ezitegeera tali myaka gye bakyategeerera asobola n'ossalawo nti ono omukyala simwagala ngenda kuwasa mulala oyo omuntu aba ategeera wabula yalondawo kuba musiru embeera eyo nobbawo ekyokuyiga ennyo ku mbeera gye tugendamu ni abasajja bano bakoze likodi ne batalwana kulonda babadde kale balonde ki kati zoleka President Museveni ajja n'akola okulonda nga yali ku ballot paper tugenda londa awo abasingirako ng'ate bakyagulanya abasibi kati batugenda londa ki gwe ngenda nti President Museveni alina amagye n'amaanyi tetusobola tuuka kulonda n'asiba Kyagulanyi tasobola kukolayo nsobi era taligikola mu kalya ye yonna oba maze okgenda okay abatulaba tuli ne Honorable Arnold ajja wali ku mabanda tuli ku bigambo twogeramu tulabe biki ebyatambudde mu ggwanga lyattu Uganda ne mu nsi z'ebweru nze ajje Samuel Honorable principal bwe yali agenda mu mambuka eyo yayitako ku ntaana njite ntaana ya former president Milton Obote Bannayuganda abamu ne bavaayo nja kukikuusa nti abamu Abaganda babajjo ne bagamba bakabye n'amaziga ogenda otya ku muntu oyo yakwata enjole yatisa Ssekabaka ensonga eno wagirabye otya ensonga eno kanjogereko bulungi era njagala nga kamera entunuddemu bulungi teriiyo muntu yayogedde kintu ekyo ayagaliza Uganda agenda mu maaso teriiyo yayogedde kweyo mbeera ng'ayagaliza Uganda ebirungi ate teri yayogedde kweyo mbeera nga Muganda bwolabye information ya Ssaabasajja Kabaka gyewa kati kankubuulire nze nakugamba nga nakajja wano omuntu asinga obutaaga Kyagulanyi wano mu Uganda bamuyita Katikkiro Charles Peter Mayiga era ne Gakyumba yakyogerako emabega lwakuba temwabiwulira asinga okuba omuntu w'ennugu ku Kyagulanyi ye Charles Peter Mayiga Kyagulanyi ogenda ku ntaana y'Obote kikozesa ki Obuganda kati kankubuulire Bobi Wine talwanirira Buganda Bobi Wine alwanirira Uganda kati bano babajja abo ba Peter Mayiga bakozesebwa President Museveni ne government eno bakikola okwagala okusiiga ekifaananyi nti ffe tuli basosoze ffe tetuli basosoze okyogamba we babanga Obote yali mulango abalongo tebali wano mu Buganda lwaki tetubagoba nitubagamba muddeeyo ono yagenze okuwa respect eyali former president yali president kirivawo nti yali president wa Uganda tekisobola kati ebyo byonna byayogera Charles Peter Mayiga nti simanyi Kyagulanyi yakoze bubi okenda ku ntaana y'Obote yajjawo ne Peter Mayiga yakoze statement nagirabye yawandiise naye n'awandiika nti Obuganda si yategerera Obuganda kati kankunyonyole Katikkiro si ye Buganda Katikkiro mukozi wa Buganda taddangamu na kuwandiika statement egamba nti Obuganda agambe nze Charles Peter Mayiga nga ye omuntu kati bwakyogera ffe atugyeko Obuganda abagamba nti teyakoze kibi oba bajjo ye Muganda akiraba nti kibi ffe tetuli ku nsonga ya kulwanirira Buganda tuli ku nsonga ya kulwanirira Uganda ate Ssaabasajja Kabaka yakyogera n'agamba nti tayimu egenda tuuka amawanga gonna geegatte ku lw'obulungi bw'eggwanga kituufu tuli ku kaseera akamawanga gonna gasika geegatte ku lw'obulungi bwa Uganda kuba amawanga egaba gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda kuliko bar wing kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing wano enno waliwo ka best view
wewekkanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 66 oba noti 772 64 39 66. The place, a home far away from home. Akamawanga gonna gasika gegatte ku lw'obulungi bwa Uganda. Kuba amawanga gabaganyigirizibwa gonna gabaganyigirizibwa wamu. Ffe tetuli mu busosoze. Wano wosanga omulango nga yawasa Muganda. Bw'osanga Omuganda nga yawasa Muganda. Tibatusigamu ebyo. Ffe tetuliiko ebyo. Era tujja kukola kyonna kisoboka. Twagala mbeera yaffe kukyuka. Tugenda kukola kyonna kisoboka okugatta amawanga ga Uganda gonna okukola Uganda eyawamu. Gamba yandibadde owekitiibwa Kyagulanyi tagenda kunoonya kalulu eyo. President Museveni leero aliridde wa taliiko boko weeyo. Lwaki tagenza kunoonya mu Western yo kewa. Lwaki President Museveni ajja n'asaba wano akalulu mu Buganda. Nga tugamba aba Western abe batunyigiriza bali bulungi. Yali badde wano tajja. Kati eyo narrative abantu abali abajoogera oba tunuuliranga babajja abo bakozi ba state. Mwe balya. Kati Kyagulanyi abagenda side eyo natagenda ko wakena era bali badde benyimbi basoko olaba musosoze olaba yabayiseeko tiyagenze tababuuza akoyo omusosoze ekibina ky'Abaganda kati bwe yakikoze ekyo ne beekuba omupiira ne balonya kibateekawo temugenda tukyusa ne muli yogera ebigambo emitwalo ebiri ffe tumanyi kye twagala Uganda mpya twagala Uganda ey'obwegasi twagala Uganda eyawamu tetuli ku ebyo eyo yennyini principal yabaddeyo tuviireyo ddala analumbibwa mu hoteri. Bwe yalumbibwa mu hoteri gye yabadde asuzeemu mbeera yabadde nkyankalamu nnyo era bamaliza ate bakutta abantu enkeera waalwo ne bagamba ne bebuuza kiki ate kyabaddewo. Olw'emmoroka yali simanyi tekola ki ya poliisi. Twalabye omwogezi wa poliisi Fande Bisoke ng'agamba nti babbye laputopu ne babba amafuta nga bagabbawa mu mmotoka ya poliisi babadde bagirekedde era basindikiddwa luziro olunaku lw'eggulo babatutte mu kkooti. Kati sooka weebuuze emmotoka ya poliisi yabadde erekeddwawo. Babadde etambula poliisi eriwo okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe kati ate eremeddwa okukuuma ebyayo. Kati egenda tukuuma etya poliisi ekoze eriwo tukuuma ffe bannayuganda n'ebintu byaffe kati eremeddwa okukuuma ebintu byayo yo nga yo enaala kukuuma biti ebyaffe. Bwe batuukira okubba mmoroka ya poliisi bakubbamu eraputopu ziki oba okyasobola security kwegamba poliisi ffe kyokukuuma ffe aye nayo tekyesobola. Kati waba DPC weyo bamugyeko wa DPC yeremeddwa tasobola kukuuma bintu bitono bye bamuwa anaatukuuma atya naye ggwe bannange abantu bali kayisa bannayuganda oba bannasaidize eyo abeeyo mambuka balina laputopu nga 10 kati benza be banasukuma bataka ye yabwe ebalemi n'emmotoka emu ebalemi. Munnayuganda ali eyo njagala ebintu bino babyogerenga. Munnayuganda ali eyo njagala ebintu bino babikubuulya naawe olowooze saagala mwefuule basiru nga temutegeera. Omuntu olema otya okukuuma omwana wo omu gw'olina mu ntumbu ezo n'ogenda okuuma ekyalo ng'owuwa akulemi balemeddwa okukuuma kalaputopu kamu n'emmotoka yaabwe ate bagenda kukuuma batya ekyalo. Olugira nga baga nti tugeze poliisi abantu batambulira ku kyalo baga ffe poliisi lwaki tutambula n'ekyalo twagala kukuuma abantu bano ate ng'ebyabwe bibalemye tebalina basobola kulima tebatulimba olaba kikyalombuye yeetaaga ne tumuwa n'ebimuli era tumusiimeko nga waali ebyo yabyogerako wiikisi 2 emabega n'abagamba emmotoka zibawa pulezidenti waffe omutambulirako zirimu jjaama yabyogerako lumbuye. Abantu abamu bamuyisamu eggaali nti alimba biki yabawa security ati n'abagamba ezo emmotoka zirimu jjaama era mujja tugamba ne tuyagala zikola. Kati abaana baatuuka ekiseera ne bazuula emmotoka zibaabawa emmotoka tebaaziwa ku kutambulira ku pulezidenti. Kitegeeza abaana abali ku pulezidenti baddembe okummotoka ezo ziyingiramu era bwe baziyingiramu ne banoonya bujjaama ne babujjamu mu kujjamu bujjaama obwo bwe bubanoonyesa ne bagamba mbu tebane ne babbye
babadde bagamba waliwo yagambye nti banoonya tawa tawa we yatamba ne president emisana lwaki bwe bagenda emisana yakulembera tebumusika ne mugamba president ono yetumwaga mulinda kiro kumenya poliisi ekuuma amateeka n'omenya kyeyakoze bakiyita batya nalabye kino kyanswaziza munenga ye poliisi nejja mu woteeri y'omuntu yakoze emisango nekuba endabirwamu yakoze emisango ng'ebyo yakoze trespass nekola omusango gw'obubbi okumenya obubbi robale bamenye bumenyi ne bazze kubba era Kyagulanyi yadde asobola okuba enduulu ng'akubira babbi okitegeera kati poliisi oyina authority yonna esobola bagamba ku makya temufuluma tugenda kwaza woteeri kyejja kiro ekyo kintu mushabibuze makyeze kiro wabula basobola okujjenkeera baga jukira Kyagulanyi ne ku makya tasooka kuvaayo basobola okujja misana nagamba abantu waliwo ensonga bweti ne bweti tugenda kwaza woteeri buli afuluma mulimu ebyabbiddwa laptop enene tali mpiso waliwo agireka mwanda we laptop eyo babadde basobola ogiraba nene mujja kiro ate kyo ne batafunawo bwe teweebuuza babadde balina ensonga banoonya jama zaabwe tebasobola kukyogera ate njagala abapoliisi saagala bakoze prostitution as a tool of politics tokozesa mateeka nga a tool of politics amateeka galina byegakugwira era politics alina amateeka agamutwala era kyovula bakusaba road map ngo mu electoral commission ngamaze okwewandisa kati bo tebakozesa buyinza na authority gye balina na kukula bisobya ku baana Uganda abantu balaba ensi ezo kati oyo twamutegedde eyamenye ensi ye mukibi kati agenda kwekwekawo ona agenda obbanga tunagenda obba nebwe zikula omusajja yakugiranga gundi ono omusajja yafa bubi nnyo omusajja yakugiranga Besigye ono yaliyo weeryanga muyitanga yani yali mutolo oyo yanyono omusajja oyo Omara mara yafa bubi kati ono twamutegedde mukibi ate Omara we yagirira ennyo besite tewaliwo social media mukibi tunagenda oveno week nga naye tutegeddeyo ne maama we ne batajjabe ate erinnya yuyo ye Muganda mukibi wataba warugavoyo agenda kwekwekawo bakukozesa ojja ekiromenya abantu tujja musaka emisango gyabo soka tuveeke wa principal abatulaba ku Lubalusewa wa TV nagamba nti tukwatagana ne Sunset Junior Schools batekamu ensimbi ne tusobola okubanga ate tulekanaga bwetyo jukira nti ennaku z'omwezi nga 22 November agenda okubanga atandika tulina shiba so honorable tulina shiba ku Sunset Gardens oyitayo oko tulina kabako twalo gumu 3 n'emitwalo 3 so muje ekintu kijja kuba kyedo mode parking jeri nungi nnyo wali ku Sunset Gardens sobola okuba atega ekintu kikuba bulungi be musije bali abo mulembe tulina badija abo mulembe abajja okuba kikubamu awo ate nga n'ebyokulya n'ebyokunywa biri tayari wali tebabbawo security banungi nnyo jangu n'essimu yo jangu n'abaana abo be musibo ogera ebintu gasi byakwesitaza nso okubanga tujimira olunaku weeraddeyo kamu bagamba Sunset abantu ebazza ebavuga nebazza Sunset abantu ebavuga ebatwala tenebazza so bagamba bugambi jangu bulungi nnyo buli kimu kigenda kuba nnyo so good so mwetanire ennaku z'omwezi nga 22 November tujja kubeera ku Sunset Gardens Ibrahim Ruze oyo azze kwesimba wali ku Rubongo yatabuse yali mitiyana yasobola kwesimba we eri mitiyana nagwa naye ng'ayogera nnyo musajja yagambye mu abalonzi temunsiriwalira nako baba teri kulonda kutabako baddiikuula ate buli mbaga tebulako musiiwufu kati oddiikuula twala eri kati bwe byayogera osobola omuwa akalulu bwobanga olondera Kampala Central omuwa abantu bagenda muwa bantu ki talina wadde abalema bagenda omuwa yasooka eri mu kyalo bw'olema okumatiza abantu b'omu byalo abakolerera otulo abagamba nti kasita tweba n'ojja e Kampala ku bantu abanyigirizibwa obasiriwalireko bwotyo tiri agenda muwa kalulu lidako yalema okumatiza bali abootulo ajje mu Kampala abantu abanyigirizibwa emisolo begikwata ebizimbe emisolo renti zibatta ng'ojja obagamba ki yagembo ne mutampa kaluka omusajja yali aloga nti ne mutampa kaluka ngenda kola pate nga ninga wangudde babateeka waabo kati waliwo yabaleese okujja okutta kaluka ka general secretary waffe
baba jega yava eri mu kyalo je yesimbaho ng'asembye ne bamuganja ngwe Kampala ate kyeka babanyo platform kwanda babuli TV agenzeko ati baba teeka bakusobola okuteeka mu kifo ng'ogenda kutta obululu bwaffe naye abantu b'e Kampala bategeera si tasobola basiriwaza era bamulaba bajja kulya n'omuceere gwe bwe tewalabye abantu ennaku zino babuufu muganda wange abantu babuufu omugamba kino nga yamanya ekyokukola olwo bebekulu gwe yadde abuuza omwana nti manya pulezidenti wa geto ava wano omwana amuganze simumanyi oyo ava wano manyi Kyagulanyi okitegera bamuladdemu ssente atambuza ne stoppable naye omwana yamugaye simumanyi manyi ono kati oyo Ibrahim Luzze yavudde eri mu kyalo mitera gye yesimbawo nga good azze Kampala Central naye abasiraamu lwaki babanguya mangu bateekamu budirudiru obusiraamu si mannya bw'oyinza owulira Ibrahim n'olowooza musiraamu obusiraamu nzikiriza abantu bakulimba nze ndi Arnold nenyinza obba ndi musiraamu okusinga Luzze oyo Ibrahim obusiraamu eba nzikiriza eba ku mutima gwo ekukkiriza nti nzikiririza munabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Allah gwenga mutima gwo si byeno byamanya kyokula abantu bangi basiwana n'omusanga balagamba basiraamu banyome gasiraamu bali embizi olwokuba yawulira sima ya Hassan sima ya yalya Hassan linnya simukkiriza asala ddi akkiriza ddi mumwe musiba kwa abantu n'omusanga mbu Ismail agigondi kitiba kibabiri olina ogendako emeka omuntu omuntu aji tagenda nkona mumeka omulayisigidde mwetolodde mu aji mwe mutoyo mwonone eddiini z'abantu obusiraamu nzikiriza enzikiriza ekukkiririza mu mutima nti okkiririza mu ekyo okkiririza mu Qur'ani si mannya abantu era temwedda nga mwawo kutwaza ddiini z'abannammwe nti yazze Simaya Ibrahim Simaya Hassan namusanze mu bbaala oyo alina mannya esi musiraamu era togamba nti abasiraamu babanguwo basikasika si basiraamu ago mannya gaabwe n'abadiventi bwe batyo ago gonna mannya obukkiriza bwo bwe bukukiraga nti oliwo eyo ddiini gwe lwaki olya liba ekyeza Luzze bamuleesenga ddiikuula yazze Kampala nga ddiikuula ajja tunyumisiza kalulu kuba ssente nalabya ayina kati gwe Luzze oyo agamba agenda okukola pate biki ssente yazijjawo mbu mukazi waali toolo byebiki mbu muwanvu Saara toolo yagembwa yali mukyala bamuyita Saara namulabako yalina ssente yamusamu ssente oba toolo bamusasulira bamuteddemu ssente kujjaawo kati kuba opponent bonna abali awo Kampala Central ani gwolaba abadde ow'amaanyi ajja ku mawulire n'akangakanga obadde olaba wani tewali Bulola waliwo agenda oteekeka baasi ku Central Bulola yeyajja Bulola ono yali RCC omulabo yasobola okuwangulawo betegereza abaliwo awo tewali asobola kujjawo General Secretary kati baleese ddiikuula waabwe ajja kyankalanya akyuseemu abantu abamu abalonda okuba nga tebategeera bakyusa ebirowoozo abalonda obutategeera wano mu Uganda ya gavumenti eno eiza olonda okutegeera oba obutategeera kati tatusumbula tujja mumalirako budde ono Luzze ffe tuli awo wenyini wakonye ku kya Unstoppable ekintu kino kikibebekulu nalabye naye kati omusimbi oguli awo kati budget gyalina mweyo Unstoppable ekola enguudo nga bbiri eyinza obba ekola enguudo nga nnya bbiri ntono naye lwaki gavumenti ssente ezo zeeteekamu ebyo lwaki abaliziteeka mu nguudo nezikola ate si ne tusiima enguudo ekyo kyekola kyennyini egira ekikolera ddala kigenda tuyambako abantu okulabya ddala nti gavumenti yaggwa kigenda tuyamba okulaga abantu n'abannayuganda okuzuuka naddala bali mu byalo nti gavumenti eno yagwira ddala ebyo bye bakola kyasiza okumalamu amaanyi natulinde abayimbi baffe abali abalungi bakusaasira bagaba t-shirt gwe basigaliza nga nange ajje nyina ebintu byekola oba nyina flyers nyina abaana bempita nemawakwata gwe ebiri mugende mungabire flyers ezo Kyagulanyi alina akayimba ke yayimba oli buli wakufuula beega ajja ne mu maka go nakukolera amateeka naye bakusaasira abantu bebeesunganga okulaba be bagaba t-shirt what a shame baswadde at the extent nti abamu ensonyi kati tebakyaziraba baziranga byakuzanyisa bebekulu omwana yamukyalenjinze n'amugamba mpagira Kyagulanyi n'amugamba lwaki ayogera ebizimba eggwanga n'amubuuza ebibuuzo bingi ng'ayagala omwana ono omujja ku mulamwa
n'amugamba ntuweeye ku bigambo byayogera ebizimba eggwanga okitegeera omwana oyo yabadde mbale yeewala eyo watuukire okugamba nti ayogera ebizimba eggwanga omuyita musiru baganga gwazze akulaga byolezebizimba ggwanga ne bagamba anite n'amugamba fe otuwadde buli kimu naye wano tugenda kuwa NUP anite namulabye ng'abawadde ssente n'ebyokulya abawadde abantu baali bakambwe nnyo ku anite yasese nosegalaga temutusiriwalirako ate nga bali mu kyalo okuva e Kampala n'ovugamu mayiro eziwera 10 okuyingira eyo gye babadde kitegeeza ensi yonna kati egenze ezuukuka baatugamba nga Kyagulanyi akoma mu Buganda abaana bawedde baganda londa ki si Kyagulanyi eyo Buganda nodero olwo mu kavidiyo ke nalabye omukyala kyala yabadde eno saidi zeno lira yabadde mu lukiiko bino ebya P7 bikyebwe bino olwo yazze n'ayogera ku bya gavumenti yamugego toddamu n'obyogera nako fe abaana baffe tebakyasoma abaana baffe basoma nga tumaze kwegayira b'edimasita oba b'edimisitures andi balimbalimba abantu tewawulirayo neyagamba Karamojje waffe amasomero gali bulungi ne balaga abaana b'Ekaramojje nga basomera miti mu busiisira senga gavumenti eba ekyalina amaanyi kyogamba tebiraba tebibaako naye abantu bavudde ku bantu bannaabwe bafa buyinza abantu kali baloonya buyinza tebakyafa kukolera abantu gwe tusobola okukola ezo sente zibataddemu unstoppable ziyamba ki kale unstoppable yegenda kwongera ki ku Munnayuganda gwe njagala ali eyo yeebuuza alaba unstoppable ya Bebe Cool ne banne gye batambuza eyongera ki ku Munnayuganda eyongera ki ku mwana wa ghetto abantu b'embale bamugambye Bebe Cool alien skin ku mwana waabwe yafa natako muwolereza omwana mu video yagamba babuye yamukuba ani yali mukama wa ebyo twalidde abantu tebalidde emmere tebasozi balidde kyaggulo tebalina feezing obagamba ebyo omwana ono mumwagale nnyo naye yava mu ghetto nga mmwe tugenda kwagala mwana batwagala nsi yaffe kati ndagamba reasoning ya Bebe Cool ne Kenzo Kampala Solomon Kampala n'obatuuza ku BBC boogera abasinga ndowooza kati ogenza okiraba bwe tunuulira Bebe Cool byavaamu otone statement za Solomon Kampala ojjamanya nti Bebe Cool takyategeera yalondawo kuba mu ssibu okay bwetuvaakaawo tugenda ku Medi Nsereko Medi Nsereko mpulya rumors nti bamugobye ku CBS baalwawo yali yalondawo okuba omusiru ate nga musajja mutegeera kati yagenza okuddamu okuba omugezi nga tebakyasobola mukkiriza kuddayo okuba mu basiru buli munnamawulire munnange era mwagala nnyo nze muntu gwe mbadde nsinga okwagala ku CBS yake twali twasigaza atuga CBS wadde tetwagala tulinayo Medi Nsereko kali radio tekyali ya bujajja radio ya Mayiga yasalawo si ya bujajja fajajja waffe nga ne bokyusa akalabako bakakyuse radio y'obujajja taata waffe nga bwasanga radio wagikyusizza bwoti gyabanga miggo agirekaawo ku radio y'obujajja wagisanga kali takyalina budde busobola giwuliza tekyali ya bujajja yafuuka radio ya Mayiga kati ka Medi Nsereko bamubuuza Kyagulanyi we yali e Masaka lwaki Kyagulanyi tomukyazako tubamukyaza yabagamba statement yabuuza Mayiga lwaki awo yali amazo yabaviiramu era eyo statement yamukuba nnyo buuzaani Mayiga kitegeeza amaze okulaga nti Mayiga yena nyini radio kituufu tekyalinako mulala agirinako buvunaanyizibwa yasalawo akyazibwa n'akyakyazibwe yali amaze okikulaga ekirala alina ebibuuzo bye yabuuza Mpuuga ogusembyeyo temwabyegendeza yamubuuza naye ng'ebitaano by'abantu babirya nga Mpuuga wabuzabuza naddamu namubuuza naye byo wabirya byali byanyitadda Mpuuga y'omu ku bagobeza gundi y'omu ku bo Mpuuga be bafuga awo naawe akabondo kaabwe bosi bakitiibwa bali awo tetusako nga nti aje ndi wano nkuwaayiriza kale nkugambye wanzibye gwe ne bakuyita weeyogerawo ku poliisi omusajja atugambye watubbye kola statement ate nze agamba nti wanzibye ne batampita babula oshegera bayise Mpuuga naye nnyonnyorako nnyo ku bitaano naye ono eyamugoba mu kibiina agamba nti ye yabba tebamuyita banaamuwadde chansi yannyonnyole naye eggwanga nti banna omusajja agamba muwaayiriza naye ekituufu bwe kino bwe kiti oshegera bo badde bayita nga Mpuuga ne bayita buli awolereza Mpuuga ono wakalevu ono yeyita omulokole tavaako oyo simanyi omusumba Abedi bamuyita Semuju Abedi Musumba babayita bonna abo buli kaseera babaako ne boogera naye tebasobola kuyita Kyagulanyi lwaki kati Medi Nsereko omuntu akola ategeera oweereza amawulire emyaka 2 ku 3
bwe bakuza mwezi ensonga mulimu byovaako ate munnamawulire mu ba professional journalist waliwo wootuuka ng'omuntu omubuuza ekibuuzo bw'omubuuza ekibuuzo according to statement gy'akuddamu olina otegeera nti katono ekibuuzo akyewalamye kituufu era professional oba okimanyi kamute kati ne Medinseleko yakiraga Mpuuga yamubuuza n'amugamba ne ssente zo wazitwala Medinseleko Mpuuga sinazifuna lwaki bagamba nti wazitwala ng'ate gobaga ziri mateeka ate ogamba tonnazifuna kyali kimaze omulaga naye kati era Medinseleko baba bamumuzza oba nga bamugobye tumwagala nnyo mwana wa Buganda ajje yegatte ku bannayuganda tumugatte ku nsi Uganda empya eyabategeevu nga teri kwesiriwaza alinde radio ziri ezinabanga tezikola ki aba basajja babiri Medinseleko ne Dr. Sam Kaziwe tebalina kudukolera ku CBS kozo nakola ku CBS bajjako ne ku BBS tebalina kukolera ku CBS mu bufu bwe bumu Nation Media Group etwala NTV etwala Sparks etwala ne Monitor bagobeddwa mu parliament yengeri yemu nga bwe bagobebwa wa President Museveni kiki kye tuliko munnamawulire kati takyasobola kwetengerera kyali obvious wana amawulire ga leero bakugana social media era nkubiriza nnyo abantu mulabe nnyo amawulire ga social media nagano kati nga bino betukola genda ku YouTube la amawulire agaddala wano mu Uganda media zonna amawulire badde bamala gasengejja aganalagibwa kati NTV waliwo kye yavaako ng'eraga nnyo reality bwe yatuuka ku eno n'eraga nnyo reality ate nga eraga n'ekiri ewa Kyagulanyi straight si kubuzaabuza nga Bukedde babawo emitwalo ebiri egya Kyagulanyi ekubawo wana abasooka bitaano tekisoboka bwe kaba. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? One, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So, come to Sunset, have your child helped. Atenga eraga n'ekiri ewa Kyagulanyi straight si kubuzaabuza nga Bukedde babawo emitwalo ebiri egya Kyagulanyi ekubawo wana abasooka bitaano tekisoboka bwe kaba kawulire ekuba mu kali akatono negenda nekuba Bukedde NRM mulaale nga wajjudde bwe wati nupu yo nekuba bwe kati Bukedde ekikola Bukedde bwekola nze siraba Bukedde somo lyega Bukedde kutufumba kuba naffe tulaba okitegeera naffe tulaba kate NTV yegenda ne kulaali before nesookera byadda nebaweeza ne bagamba wano wajjudde omusajja tanajja naye kiriwa ebyo tebyagala kati negenda ekuba akaanite kana akaanite akabaana okumugamba nga ategese emikono NTV yakaita live nekasa ku mpewo nga abaana baga tugenda kulonda NUP
Ai nani teyaswadde. Simu ne zikubibwa. Wano nagambye wano tewakyakozesa buyinza. Tabagala mu parliament. Kati naye webuuze yayise mu mateeka ki okubagana mu parliament. Nsonga ki gye yawadde. Ng'ate ali mu nalabye Sewungu mukambwe nnyo mu parliament nagana enzo mbewuunya bantu mmwe. Musobola mutya okugaana NTV mu parliament nga n'abaana bammwe basomera ku Aga Khan basomera mugenda mu abakungu bennyini nga mulwadde mugenda eri ku Aga Khan e Kenya. Kuswala negwe soka webuuze kati teeka kiri yayise NTV singa yalimu omukono gwa Aga Khan tusinga bagijjako da era NTV tunagenda tuwa akalulu akajja bwe babanga kana akalulu bakatubyeko naye enseera b'NTV ku ssaawa emu akawungeezi kati nze nkugambye ntuuka wali eri ewaffe ku mabanda nga balinga bali mu kibanda waliwo omusajja waawo Kalaso TV azifulumya bwezi baba mu kibanda bonna balinga NTV ate kali nayo ngezi Kyagulanyi yasembayo kati buli kibaza wano mulina okugalaba gonna bakati bwe yasooka Kyagulanyi mugenda abantu babeera balina Kyagulanyi aliwo yakoze eki kati TV ng'eyebala TV eri mu business amawulire is a business okukola ki ekitunda Kyagulanyi yatunda unstoppable tesobola kulabibwa NTV tagiraga ani agenda ogiraba tumaze olaba Kyagulanyi tozzeeko unstoppable tumaze okulaba ategeera tozzeeko abatategeera abasajja baavaako babebekulu beevuga ne bava ku luguudo ne badda ebbali tetulina budde bwe balaba kati oweera ekitiibwa sipiika eyagobye NTV ajja tubulire etteeka mwe yayise ogigoba batugambye bulijjo palamenti bagalayo bannamateeka baffe bakyaliyo Basegona Oweekitiibwa Mpuuga basoma amateeka mujje mutunnyonnyole kawaayiro kyawe bwe bayise okugoba NTV kyova naffe tugenda tusirikayo bassa Mathias Walukaga singa batunyonnyoddeko dda tebabitegeera nnyo byamateeka naye bajjayo ne bannyonnyola naye bano ababitegeera kati bo basibye mataayi batudde tuli bateeketeeka. President Museveni yavuddeyo n'agamba eri muntu agenda vaayo kutabangula ggwanga Uganda nti eggwanga security eri tight era buli muntu ajja kukuumibwa bulungi nnyo tiragenda kuvaayo kutabangula ggwanga nga bye tulaba ku mulirwano naffe bye twagala tetwagala kutabangula ggwanga senga twali batabangula ggwanga naffe twaliko tugenda mu nsi okulwana naye kano akalulu ke tulimu ke bayita demokrasiya tuzze mu kalulu abantu basalewo kati ne statement simanyi gye yagize mugamba nti waliwo okutabangula eggwanga abatanaba kuteekateeka kubuyeekera tuli mu kukunga abantu tutabaala mutulonde okitegeera Kyagulanyi agenda agamba abantu mulonde NUP mulonde manvuuli tanabagambako tugende mu nsiko tukube emmundu tewali agenda tabangula ggwanga awo wennyini mu ngeri y'emu omulamuzi byabakama yavuddeyo n'agamba bannange tamanyi kigambo kya protest vote gye kyava ekitambuzibwa bannakibiina ba NUP n'agamba ye ku ndowooza ye n'obumanyirivu bwe nga ye omulamuzi byabakama bwe yalaba ekintu kino mulinga aba NUP abagaana abantu okulonda timugenda kuba temukkiriza abantu balonde ku ntegeera ye bwakiraba bwe tetwaga abantu balonde lwaki tukola laale lwaki twagenda ku nomination lwaki twajjayo empapula ne twesimbawo lwaki tutalaaga eggwanga kati omusajja ng'oyo ugambye lawyer munnamateeka kati bebo bemwaga tuzzeeyo mbw abasoma ngasobola okwogera ekintu ng'ekyo mbw alabanga abagaana abantu olulonda tamanyi kyekitegeeza munnamateeka waawa yagambye ku ntegeera ye era ntegeera ye ng'omuntu era mwami byabakama tetujja kusigigira eyo yabadde endowoozayo ng'entegeerayo abantu abaganda bannayuganda olulonda lwaki tutalaaga eggwanga nga tunoonya akalulu lwaki tuleseba MP lwaki tuleseba councillors nze ndi wero sifiri kuva wansi nga ndi ku kadi ya manvuuli lwaki oŋŋamba nti ate tetwagala tulondesa naalibadde sijja nga neteekateeka kwekalakaasa nneme kulondebwa kati protest vote kyatategeera bulungi naye yagaye mu ntegeera ye aveeyo obudde nze nja kimunyigiriza afune akadde ajja atuleko nanga nnoonya nze nkimuyigirize ki kye tutegeeza kuba tajja kitegeera talina budde babeera eri mu kulya kunywa obudde obulowooza babafuna butono kati tebakyafuna budde bulowooza naku biruma bannayuganda kasita banywa ne bali abaana bali bulungi basoma mu Aga Khan bakuba masimu ffe tuli eno Omumerika yavuddeyo n'ategeeza bannansi baayo abali abawangalira mu
nsi Tanzania n'abagamba basigale mu mayumba besibe tebajja ku street kuba street zatabuse wabula ne bavumirira gavumenti ya Hassan Sumia kuba nakyemalira bwe yatandiseewo. America afanye ku muntu we afanye ku muntu tanawulira nti wali yalumizibwa naye nageza awulira nawulira nti wali yalumizibwa ajja balu ana labemu n'abeerunga abakulembedde bali mu kwekalakaasa Tanzania batuufu kuba mwe babadde bakolera era emisolo gibanyigiriza kyekimu kulisobola tugamba nti tugenda londa president noba nga weesimbyewo omu kiba tekisobola kuwa makulu at least yiyayo opposition ingo waffe wadde agikola yiyayo opposition otekeyo wali ogamba onambuganya kyokofa badayiya buyiya opposition neyabampuga enjiye basemujo sokosi owewuunye bano abasajja basemujo nganda basegona bampuga bamabike bonna we batuuse ku luno nga Kyagulanyi manje okujja bonna bawagirani Abdul Katuntu ye Katuntu yagambye awagira Museveni Anita Amonge yali FDC wa Museveni Tayebwa yali FDC wa Museveni mabike onadda yogera oluzungu yani mukasambidde wero seri yabagambe nzindi wa Museveni wadde njidde mu DP mau DP awagira Museveni izi opposition twali tuyimiriddeko enteeketeeke eyateekebwateekebwa president Museveni mwekigamba kuteekateekwa mwayi mulowooza basomesebwa baali babategeka president Museveni bajje bamulwanyise nga yabalaga be balina okukoma ne be balina okukola balukwago kati lukwago kwali y'omukama yekamanda waabwe lukwago bwe yava mu DP yaddukirawo mu FDC bamaze ogitunda babawadde ssente ayakoze eyiye PPF kyokka alwanyisa nakyemalira omuntu ng'olwanyisa nakyemalira abasajja bonna abo balabyeko bamaluko Mex bamatini Luther batuuka ekiseera nga balwanirira obwenkanya batuuka ne beegatta Martin Luther yalwasi yali mu America sajja oyo bannaye teyalwanirirako kubeera president abamaluko Mex batuuka ekiseera ne beegatta baali beekuba ne Martin Luther batuuka ekiseera nga bamanyi balina common cause nga balina ekibagatta kulwanira ddembe ly'abaddugavu nabatuuka ne bagamba kiki twekuba nga ffenna twagala ekintu kimu kati lukwago kiki weekuba ne NUP Kyagulanyi nga mwena mwagala kujjako dictator kyoza wabeerawo ekitali kituufu oli akozesebwa ono amugamba tolina kwegatta kwoli era lukwago yasalawo n'addukirawo n'agenda yegatta ku FDC eyaabwe tasobola kujja eno ewaffe mu NUP bya ddala niwe bamubaka tukujjayo ne tutakuwa kaadi ne tugamba genda bwaba tokoledde bantu ebyeno bya ddala si byakusiba mataayi na nyunyuma bino bya ddala twagala ba revolutionist abaddala si ba politician bakwaga abo tetwagala batulaba ku Balusewa TV tuli ne Honorable Sendija Arnold gambe agenda kujja ali ku mabanda ajidde ku kibiina kya Umbrella Nope solo kubanga ate omwaka lulu abaweereze mu mpereze y'okubanga ennungi yagenda ajja kujja kuba kulembera so si kubafuga embeera gye tuyina endala eriwo yembeera yagudde Sebeyi abantu mwenda bafiiridde mu kubumbuluka kw'ettaka ali manyi ebintu ebyo byaggwawo mu ggwanga Uganda babuuzaako banyabwe bassebo yenze Lujja Properties and Real Estate Man mbatuusaako emirimu egy'enjawulo amataka amayumba oyagala nnyumba yakusulamu oyagala kuzimbira oyagala nnyumba yakupangisa byonna Lujja Properties ebikola tusenda amataka tutunda amayumba agawedde agapangisibwa wena ali eyo nga wandyetaaze poloti newebanga okutandikira ku $5,000,000 naye tugikutuusaako okutuuka waggulu oyagala nnyumba ya $2,000,000 oyagala mizigo gya $3,000,000 oba gya $5,000,000 zonna tuziina tukira ba Lujja Properties bakutuuseeko emirimu egiri mu kubumbuluka kw'ettaka ali manyi ebintu ebyo byaggwawo mu ggwanga Uganda tukyasobola okuba nga tufuna disasters bwezityo mweziri naye waliwo kibayita evacuation gavumenti ekozesa chance ng'etunudde okusinziira ku ntebeza y'obudde ne kyeki n'abaawo nejja ne-evacuating abantu ne bajja wano ne batwalibwa ensi ezaakulaakulana ensi ezirina demokrasi zikikola naye wano ewaffe kati Esebbeyi teri bakiise eyo Budaka teri bakiise gye bali naye tebeefiirayo tebafa ku bantu
ebyo bintu bibawera wabawo warning wabawo n'obubonero obulaga nti ettaka linaatera obbombolokoka kati gavumenti nejjawo abantu ne bafacilitating nga bagenda okulya bwe limala abantu ne badda ne bakolerayo emirimu gyabwe kuba ekintu kibawo kaseera si kya buli lunaku n'olwekyo ebyo byonna eba nteekateeka mbi eya gavumenti abantu okufiiramu ebyo omuntu nga talwadde talina kyabadde ne bagaa nti ekintu kyavudde buvugange lwentula ekintu ekyo nkyamu kigamba tukufiira mu mazzi kati weewuze wano waliwo minisitule y'ebigwa bitalaze ekola mulimu ki y'ebigwa biraze tunzike nawe wenyine ebuduuda obadde ogamba nti gundi tali nteeketeeke ensi bw'ebanga nteeketeeke era muno mu Uganda waliwo minisitule y'ebigwa bitalaze minisitule y'ebigwa bitalaze bye bitasuubirwa kati ebintu bye tebisuubirwa naye waliwo research akolebwa ku ebyo ebintu naddala ettaka nti olusozi lwa volcano lugenda kubeera activated kati gavumenti ebaawo n'enteekateeka egenda ne evacuating abantu nebanyonyola ne bagamba nti mu kaseera bwe kati bagenda bbaawo obulabo bugenda otuukawo ne bajjawo ne bafacilitating nga bagenda okulaba biki bwe bamala bwe biggwa ne baddayo kuba bino ettaka ng'eri omuliro okuva mu nsozi si bya lubeerera jukira enkuba etonnya nnyo ennaku zino byakaseera kati ebyo byonna gavumenti ebeerina obikolako naye ekyo kyonna kigwawo gavumenti yaffe si nteeketeeke kimala era abantu mbasabira ab'ebuduude eyo ewa ettaka gye lyagudde basabira obulamu bannanga basigadde mu bebalamu mulabe ku Uganda empya ebyo byonna bijja bbaawo tusiibule osibule abatulaba tulabe nga ate tujja kuba tukoma olungi bannanga abatulaba neeyanziza nnyo tweyanzenga okutuwuliriza n'otulaba mweyongere ddala otulaba n'otambuza information eyo etuuke bonna ku bekikwatako kuba kye twogera kiyamba ggwanga nsigadde nze Sendija Arnold kansala addako ku mabanda NUP ke kabonero kange omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu tweyanzige olw'embeera y'obudde tusobodde okuba nga tuwunzikira n'olunaku olwaleero nze Agisa mu programu nsonga ku nsonga bingi bye tukyabaleetera era bangi bye tukyabaleetera osobola okuba nga bakoona ku nsonga ez'enjawulo tumanyi kiyinza okuba nga kigettako ku ggwanga lyaffe Uganda tusobola okuba nga tutambula mu maaso abadde mu production ye VJ Memo tetujja kusukka wano akuume atakumira mpeera ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.